baba tonzita. Taka kwe mtiane yatero bamanja. Naite wera biro kuntera kate zijjako. Munanga abantu bangi bampereza kuno sente ne batateeka ko zijjayo. Era zikwe ziri zetumye kuno sina mwezi jjako. Yete zigeze kwera kakadde. Zigeze mukakadde. Waka. Kale bannange nakavaawo. Naye ndeseka amazzi kakati kyemba mukola mugo yakawunga mugira mulya kasita ngenda kuleeta enva. Badde byonna byebimu kiri kiba kisooseeyo busoosi kinne enze kuwandiisa wano omwana ku ssomero. Yanguwa tusanze okulaba nnyabo. Kale sebo tukwaniriza ku Timuna Schools Luweero Primary and Nursery Day and Boarding School. Tukuyambe tutya nnyabo? Tata kitegeeza gwe Dimasa. Seka mwananga. Kakati. Mama. Seka yongera. Kati sinze Dimasa naye gyali mu office. Sobola okutwalayo. Ogambye ki? Sinze Dimasa ndi askari. Askari. Ensako zange zonna kati obadde onseseza ki? Obadde onseseza ki ng'okimanyi nti si gwe headmaster? Ka headmaster wali? Ye wali? Ye wali. Kale ntwalaayo. Tuyite wangu. Okay. Tata tusonyiwe bambi, tusonyiwe okumalira obudde tugende. Ate buzibu ki nnyabo? Tata munnange omwana si wa university. Ono omwana wa primary bambi. Nnyabo lina essomero lya primary? Liriwa? Lino lennyini. Lino essomero ddene bwaliti lyenda berifaanana olubiri erifaanana university primary. Era dda day and boarding. Wangi? Ye nnyabo. Zonna zivaani zonna za Timuna School Luweero. Ye nnyabo. Wow! Bannange bwanange. Ekitegeeza omwanange ono bamuwa ekifo. Abaana yansomera wano. Ajja kusoma bulungi nnyo. Ye nnyabo. Naye nnyabo mbadde nsaba tugende mu office sobola okudda ku mulimu gwange kuba siina gwendeseewo. Kye mbadde nsaba. Bannange tugende. Zebandaba baseka bembeera zange benna wange omugati saagala ziula mukama mubalabe bange emwenga okuswala mu mikono gy'abalabe bange njijukira taata njijukira lonjijjayo bubulumi. Wuuno mwali muno wuuno mwali eno jangu wuuno eno. Bannange Dimasa mugyebaleko. Headmaster mugamba muti eno. Mama sinze headmaster. Wangi? Nze ndi musomesa wa nursery. Eno nursery section. Wangambye otya ssebo? Ate nagambye nti. Wangambye ntwala ku office y'ekyemu. Twali tukyeyongerayo gwe n'olaga nti oweta wano. Kati enseko zange. Are you playing? What type of plane is this? Mama, tweyongereyo. Siwe wano. Siwe wano. Ate mwana tumbadde mulabyemu muno. Tugende. Abange sebo taata. Mwena abaana balina n'amazzi g'okunywa ku ssomero. Gano mazzi ga kunywa. Era buli wamu mu ssomero mulimu point y'amazzi g'okunywa bwe gati. N'owange ajja kubanywa? Bulungi nnyo. Bannange. Kati oyongereyo nnyabo.
askari ngangoye bannange essomero lino ttene mulowooza nno tetwetaagengawo bodaboda okuva ku gate paka ku ofiisi y'ekyemu ewatuufu eriruddawo ekyemu atwala oli ku administration block gye tuyiseko ali kumpi ne gate n'ebiseera ebisinga twagala nnyo okulambuza bazadde baffe essomero yaffe ng'engeri gye twalizimbamu wangi twagiyiseeko dda ne gye tugenda kati teweralikira tetugwamu maanyi katugende kale wo ate bino biki bannange byalaani askari abaana basoma n'ebyemikono bulungi nnyo wangi ng'essomero lya primary naye timuna skulu ziruweero bannange jangu mwanange la wa ebyalaani mama tugende tweyongereyo essomero liri uno bannange headmaster nga tusainza okulabako taamaama seka mwanange faayo dange muli mutya yeno bino ebigere no bijja mu ofiisi yo nga sinze headmaster ono Nansi yajjanjaba abaana musiiki bbeeyi tugende tutuuse naye kati bwe tumutuuka kuŋŋamba nti kati wuuno tandikira wano tugende tutuuse kale mama wanje nyabo yeggwe ekyemuwa wano yenze nyabo yenze yenze nyabo tulika mwanange yongera tutuuse ku kinyusi kino kikola basange kasituka mama waliwo obuzibu ekyo kyabuziza kirungi ekyo si buzibu mama tuyongerezeko mama tukuyambye tutya ekibuuzo kituufu kati omwana ono aba atandika ddi okutandika nga sikutegedde sikutegedde nange olabika tomanyi wadde nze ekyemu naye totegedde anti bwe kagamba akalango kammwe nkalabira ddala bulungi ku TV kagamba wano ebbeeyi ya nseko okuleeta omwana kubaakubye mu ngalo maama tukakane ennyabo kakati ekigambo ekyo mu kalango kituufu ennyabo naye kitegeeza nsekere ddala seka mwana gwe sokukakane kitegeeza nti wano ku Timuna Schools Luweero school fees zaffe zisoboka buli muntu azisobola era oziraba zisobokera ddala kye tuba tutegeeza mutegeeza kino nti fiizi zisoboka sente ntono nnyo ate nga zijja n'ebirungi bingi nnyo kale bannange yiye enseko zange esente zisobokera ddala bweziti kano si kakadde kamu emitwalo 10 ow'ekisulo ezo nnyabo katonda ate nga tekuli mufaliso tekuli bitabo tekuli byakulya byonna omwana abisanga wano ate pocket money ate muleeta pocket money tetuyina kanti ekiki so sente ezo ntono nnyo neyanziza mama we bali kunyinyonyola kale zino sente nzirina mwana wange kale singa nazireetedde ddala omanyi mama nedda nnyabo ngenda kusasula mwaka
mwaka zino sente zisoboka nga tusanyuse kuva eri kujja kusekera wano mukwano osasulayo ku ssente naye nga ntono zisoboka nsobola n'okuleeta ekibanja mpola ye nnyabo mu bitundutundu kisoboka nnyabo neyanziza bannange mwebala bati muna kale nnyabo wano ku Timuna Schools Luweero tulina ebirungi bingi bakulambuuzizza yonna tuyiseeyo olabye kilasi zaffe nga zibulungi ebisulo obirabye biyonjo olabye ekifo kigazi abaana balina we bazannyira kompyuta labo ogirabye ndabyeyo yonna abaana library basomera ebitabo birabye katonda wattu muli baka abaana wano babeera bulungi babeera safe kamera ozirabye zonna amasanyalaze tegavaako gabeerako essaawa yonna tulina ne standby generator tugende tunone fees toddemu kunsasa ate tuli mu kuwandiisa baana tubayo ka interview akatonotono ne tumanya omwana bwali ne tumuwa ekifo ne tutandika kano nsobola okukatwala n'enkalagawo we wange katwalire ddala bulungi ne mikwano gyo n'abooluganda n'ab'emikwano bonna baweeko balabeko ku maama nsonyiwe okuseka ategedde